Nate Ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ebitongole ebyenjawulo ng'ekya KCCA, NEMA ne poliisi birabudde bannayuganda abafuweta sigareeti okubeera bulindaala kuba bakukwatibwa mu bunnambiro. Minisita okuvaayo neeyisa etteeka lino kiddiridde ekirwadde kya kookolo eky'omumawugwe ekyerisa enkuuli mu bannayuganda ensangi zino. Omuntu yenna anaakwatibwa ng'afuuweta sigareeti mu bifo eby'olukale waakugibwako emitwalo 2 ezaabuliwo omulundi ogusooka, wabula ogw'omuddiringanwa waakusibwa mu mbuzi ekogga ebbanga eritaka wansi wa myaka 5 oba byombi. Tusooka okumunyonyi mugamba kiteekeko. Mwaka guno gugisooka tujja kuba nga tubagamba. Naye bwagaana okukiteekako. Engaso esookerwako ya mitwalo 24. Naye bw'oba wakikola mu bugenderevu olina okusibibwa okutandikira ku myaka 5 kweyongera wamu. Kino kiddiridde okuteeka mu nkola etteeka erikugira okufuuweta sigareeti mu bifo eby'olukale ng'ebikolerwamu n'entambula z'olukale okuteekebwako omukono pulezidenti w'eggwanga. Mu tteeka lyerimu bannannyini bifo ebikyakalirwamu ng'amabaala balagirwa okuzimba ebibande ebifuuweterwamu sigareeti owa buli kika n'okubiramba era ng'oyo yenna atafuuweta sigareeti takkirizibwa kusaalimbirayo. Wabula anaajemera etteeka lino waakugibwako obukadde 2 ezaabuliwo sinakindi okuggalwa. Engaso esookerwako ya mitwalo 24. Naye bw'agaana ne gavumenti esobola okugalawo ekifo ekyo okutuusa ng'akoze gavumenti kyeyagala. Ate g'amaduuka gakugirwa okutunda sigareeti mu lujjudde era nga bannannyinigo balina mutundira mu nkukutu era nga yenna anaasangibwa ng'amutunda mu lujjudde waakugibwako ensimbi eziwerera ddala emitwalo 24 ezaabuliwo ng'ate eri bakugira n'okumuguza abantu abali wansi w'emyaka 21. Actually terikiriza n'okuteeka pakiti za sigara okuzitegeka bulungi mu kakoona obazirabe. Bw'ogenda mu tteeka lyenyi ligamba pakiti za sigara lirina kubeera oba mu drawer oba wa nga tezirabika. Katori bw'agamba olina sigara ng'oginoonyayo ng'osobola agiraba nga omuwa pakiti. Etteeka liwera okukozesa omuntu yenna atanaweza myaka 21 mu mirimu gyonna egyataaba gamba okulima taaba omufactory bwe bagikolera oba okugitunda. Ate terikiriza omuntu okuguza omuntu yenna atanaweza myaka 21. Okufuba okuteeka etteeka lino mu nkola, Minisitule y'ebyobulamu yakukolera wamu ne poliisi, ekitongole ekivunaanyizibwa Kampala ekya KCCA n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA era nga baakusomesa bannansi obubi obuli mu kufuuweta sigareeti. Gavumenti olwedde n'ebitongole ebikola ku mateeka amalala nga poliisi. Era poliisi ejja kusigala ng'ekola omulimu gwayo, naye okwo tujja kwongerako n'abalala nga banema ababalwanyisa kokonoona embeera y'obutonde, aba health inspectors bafe abasawo b'obulamu, aba enforcement gabana ba KCC nabwo omulimu gwabwe okulwanyisa kino obumenyi bw'amateeka. Etteeka lino lyatwalibwa mu Paalamenti omwaka oguwedde era ne likubirizibwako ebirowoozo abakiise ne bakkiriziganya liyite okusobola okutaasa obulamu bw'abantu n'obutonde. Omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde kya kookolo gweyongedde ng'okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu, kookolo w'amawuggwe yakyasinze okweriisa enkuuli era ng'ava ku kufuuweta sigareeti. Eggulire lino likusakiddwa Eka Ronald ku lwa Kingdom TV amalindirire.